Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Nodini ntege once again. Yonna gye musinzira okutulaba nsanyusa okubalaba. Tugenda maaso n'ensonga ez'olutalo olwa Iran, Israel ne America. Nakugambye nyina musajja wange Zetro yeyita Mehdi Zetro agoberera nnyo entalo yakugambye nti weesonyiwe nnyo amawulire ag'ebulaaya empapula z'amawulire nti bajja kuterawo embeera nti Iran yalumba Israel era kati Israel eri mu kwedifendinga era bakulage nti n'essaawa eno Iran musobya nnyo songa Israel yatandise obulumbagane nani na America era omulabi alowooze nti Iran nsimbi nnyo era nti kyeri mu kukola kati kibi nnyo okwedifendinga era erowoozesa abantu nti essaawa eno America eri mu kwetaasa kuba mulabe eyagikozeeko buki obulumbagane ne tuvaayo eyo nyina muganda wange Samuel Kasozi oba Kasozi Samuel Oderiki Kasozi Samuel philosopher yes. Gwe nina wano tugenda kutunuulira oluvannyuma lw'ennaku 7 nga olutalo luyinda olunaku America lwe yaluggulawo ne Israel ne bakuba eggwanga lya Iran immediately ne battirawo supreme leader Ayatollah Khamenei era ensi n'erowooza nti no kiwedde era okusinziira ku plan America yalega nti ekikoze eki kikutuse abantu bagenda kwekumamu ogutaaka balwane obukulembeze bukole ki bateekeko omuntu owaabwe bwe baagala ali mu America byakyukamu Iran ekubye buli amwetoolodde buli agamba nti America mukwano gwange ng'oli muwarabu bamukubye muleka bulere nebikyukamu nenzija n'ekibuuzo nagenze okulira ng'omukulembeze w'eggwanga eri America Donald Trump ayombagana ne Spain ayombagana na Bungereza n'ensi endala eziri awo neneebuuza Iran eno y'amaanyi kyenkana ki okutuusa super power obufofofu n'okugamba mmwe abaganye okunyamba ginda kwawukana nammwe Kasozi Samuel oli otya ndi bulungi kooti eno ogimpadde nnyumidde ogirabye anti nendolaba akakuba kakuyiseemu enzijukiza meeting emu yali e Potsdam Germany Potsdam anti yavaamu UN kibaatuula Potsdam Germany naye abaaliko baali the big three kwaliko Winston Churchill Joseph Stalin ne Franklin Delano Roosevelt naye baali bambadde agakooti bwegatyo kakati kinzijukiza meeting ezo kooti mba nazo mu biseera by'enkuba kisuula mu mmotoka biseera by'obunnyogovu lwakuba abantu abatuula mu mmotoka zaffe batutama ogenda okukebera ekintu kyewateekamu ng'oli yakitwala kyokka wali omuyambi mmutwalako naye gwomanyi obubbi obuli mu bantu ngenda lekerawo okuvuga ku bantu nobayambako omuyamba ogenda okukebera n'ogana nabadde nwana ne chewing gum nga yamulidde nalesewa ne2,300 ndi nasanga nengulayo wali akakajjo nga tebulabika ate n'ekikwawunyisa baba balina ne ku ssente baba bulungi muli bantu babi betutwalako muli bantu babi betutwalako batulekerengawoko ebimu nga bino mu mbeera eno tuba tubyetaaga yes obadde ogambye olukiiko lwatuula Potsdam German nga nno ne Japan tennaba kuwanika bali olwawangula kye bayita Victory Europe Day ne Victory Germany Day nti Germany esarendalinze Hitler yesse n'ebirala byonna ne bagenda batuule Potsdam Germany wennyini Hitler we yettidde we baatuula bagita House of Excelsinsburg we baatuula ne abawangudde Hitler abasatu be basalirawo bali boyogedde ba Stalin Churchill Stalin ne Roosevelt ne batuula nti kakati ensi egenda kutambuzibwa etya tema yes tumaze okuwangula Germany tuyinza kutegeeza tutya ensi naye kabasala tulina okuteekawo ekitongole ekigatta ensi yonna ekikuuma emirembe kooti y'ensi yonna tulina okupromotinga democracy awo ne baawukana bagenda ba mikwano baavayo baawukanye bubi nnyo anti ebimu byabatabula bagamba nti no Germany tulina okugigabana kyokka nga Russia Red Army ye yakonkalinga Germany Russia yakuba Hitler si mu America
Russia kuva dda nkambwe bwekyo. Red Army. Red Army. Ne mu byafaayo by'ensi wano omanyi tulina ebintu bibiri kye bayita war and battle. War mpulira mu gyogera nnyo, you have won the war but you have lost the battle. Yes. You have lost the battle. You have won the war. So kakati war kye kibeera olutalo lwonna at large. Battle yebeera event eyaliwo oba okulwanagana okwali mu kafaakamu asikumegga. Kakati wo nja kulaga nti Uganda yonna nga waliwo olutalo naye ne wabeerawo olwali ekabamba mu kafaakamu banole banyumya luno lwawanuwa Katonga. Yes, kakati eyo battle nti olutalo lwali lugenda mu Uganda wonna ebitundu ebyenjawulo naye ne wabeerawo mu kifo ekimu awaali olutalo gaggadde eyo ye battle. Kati battle ekyasinze mu byafaayo by'ensi yonna ye battle of Stalingrad. Abantu abasobola okugenda balabe movie bagende balabeko ku gundi the battle of Stalingrad. Lwe lutalo bukyanga ensi ebeerawo olukyasinze okubeera ddedire. Lwali lukambwe. Abajamani balumba Stalingrad n'ebyo. Stalingrad kakati saa eno ye St. Petersburg, I think. Yes, balumba Russia. Abajamani bagenda paka Russia. Baali balina zipanziya tanka ez'amaanyi zirinnye ensozi ziyita ne balumba Germany n'ejje ne balumba Russia n'ejje. Abarasha abaali mu kibuga ekyo badifendinga Stalingrad okumala emyaka egisukka ebiri ng'Omugermany alemye okuba penetrating. Germany yakuba ebizimbe byonna ne biggwawo ne basirikira mu mafunfugu ne balwanira omwo. Emmundu yali wali omanyi kye bayita urban combat oba warfare. Osala wano osala wali nodda mu street n'ova mu kizimbe wali nodda mu balukoni n'obuuka balwanira mu bibuga nga bwe munaalwanira. Wano kiriwa awali obulungi munaakulabya omwo nga mwe mulwanira. Yes. Makindye. Kati battle bwe yali okumanya yali ddedire nti Abarasha baatuuka ne babasaako nga tebafuna buyambi. Germany ng'ebazinzeeko bweti. Emmere n'ebagwako. Eyo waali cannibalism oba okulya abantu okutagambika. Eyo wali okulya abantu mu lutalo ng'abantu embeera etabuse. Yes, kye nayita survival cannibalism. Nti omuntu embeera okutuusa ku kisenge n'olya muno baatuukanga okulya bannaabwe nti ono aweddemu amaanyi ne bamulya akyalimu survivinga. So Germany, Russia ye yakuba Germany. Kaakati ekyabaawula nti no baagamba nti tuyina ebitundu tuyina okukutulamu Berlin ekibuga ffenna tugabaneko tubbe. Twesasuleko. Abo abasajja balwana entalo ze bataafuna bonna baali bagamba gwe owambye Berlin nga kiringa kaakati Nuruddin we tunaalwana gwe n'owamba okuva e Kalumu okudda eggulu nze n'empamba naani abaafunyemu nze oweno. Kaakati ne Russia kye yali ekoze ekyo nti gwe otute capital city weewali abagezi ba scientists weewali buli kimu tulina ogigabana naffe tufuneko. Tulina okufunako. Ne bagikutulamu ebitundu 4 occupation zones. Zone emu nga ya Bufalansa, endala ya Bungereza, ya Amerika ne ya Russia. Kaakati ne batuuka ne bagamba nti weewali bakyali egundi Potsdam naga tujja kuteekawo democracy tuteekewo dola nga yeekola ne Russia. Stalin n'agaana tekijja. Saagala democracy ewange gye nnina ewaffe Russia teri democracy. So enkaayana nnyingi ezaali Potsdam baamaliza baawukanyere Potsdam lwewava Cold War naye nga wano baagabana awo ne bakkaanya baatuuka era ne balemagana ne kivaako n'okuzimba kye bayita Berlin Wall. Berlin Wall Russia yali eyawula kitundu kyayo mu Berlin ekyawule ku bitundu ebisatu eby'Abamerika ne Bufalansa ne Bungereza. Berlin Wall weeva nga kya Russia yo yatuuka negamba bali baagatta ebyabwe ebitundu ebisatu ne bakola mu Berlin. Germany, America. Yes, ne bakola mu France, Bungereza, America. Yes, ne babigatta. Yo Russia naganze wange sijja kukosa sente zammwe, sijja kukosa demokrasi wammwe, ekyange nkifuganga Russia bwenjagadde n'akikutulako. Abantu mwe muli West Germany, East Germany. Kakati ate West Germany etya. Nti nkulaze nti Sematalo owokubiri Hitler Red Army ye yawamba. Wonna we yawamba ekitundu kye yawamba
kyali under Russian Soviet Union occupation. Kakati America bo baali baveri ku side ya Bufalansa bawambako ekitundu kitono. Kakati na America kye bawamba ne kiroka kifuuka West Germany ekya Russia East Germany. Naye nga capital city eri mu East Germany ewa Russia. Okitegedde bulungi Nuruddin. Kankize ku Uganda wano. Nti nno Koni ava ggulu. Muhoozi ava eno Kampala. Muhoozi n'awamba paka Kaluma. Muhoozi ava Busia. Ava Busia. N'awamba wonna paka ku Kaluma. Koni ye n'asigaza eri. Capital city ya Kampala ng'eri mu kitundu eno Muhoozi gy'awambye. So kakati wenkiza ali Berlin. Russia East Germany gye yawamba mwe mwali capital city Berlin. America ne ba Allied power ne bawamba East Germany. West Germany ne bagikutulamu. Amagye ga Russia tanka ne zisimba mwe muli eno naffe tuli eno. Kati ne bagamba naye nedda ffenna tulwanye. Gwe wambye capital city mwe muli ebibuga mwe muli buli kimu. Ffe tunaafuna ki? Ne bagamba we baali Potsdam nti banne ffenna tugabaneko. Nga naye muyina kuyita Kaluma muyite Nakasongola muyite Luweero mujje mutuuke eno muyita mu territory ya Stalin eya Russia. Muyita mu polisi ya Russia nga we bachekinga ne mujja yabawe kubo ne mujja eno kye mwagabana. We mwamubayo nti machinery oba ebikola ebya Nairobi Breweries ebyuma mwagala obitwala muyita mu territory ya Russia. Yabaza. We muba muyingira yabaza. Kakati ne batuuka ne bagamba ffe katugatte ekitundu kyaffe olw'okuba tulemaganye nani ne Stalin. Ne bagatta ekyabwe. Ne Russia n'aganza ekyange kakifuga enzekka. Kati abantu nga badduka ku sayidi ya Stalin bagenda eri ewaki ewaba America. Abamagatte. Kati kye yakola naga kanzimbewo erisenge eryawula. Berlin eyange. Ofuluma todda. Ate tosobola nafuluma. Ekyali wali. Naye olwo yalina kilomita nga mmeka. Yali nene ddala ng'obunene bwokka. Waggulu wano obuwanvu yali mu fuuti kumpi nga 18 waggulu. Ne bamala ne bongezaako ssennyenge ng'obugazi ekisenge kyagala kuweza fuuti 3 obugazi. Era we baali bamenya ekisenge kya Berlin Wall. Kuba yali meeting yali gundi bayitawo batya Bazebuga Cyprus. Bugundi gye yatula ne Gorbachev wa America. Biden yali Bush. Yasooka n'asindika amagye mugende mu londe y'amayinja ku Berlin Wall. Tuli mu 89 Bush nga yafuga n'asindika amagye mugende muyooleyo ku mayinja mugaleete ng'ebijjukizo. Bazimbako amayinja gokka Berlin Wall. Kati kimenyeka kitya? Kimenyeka Soviet Union egudde. America ne convincing Gorbachev nti nno tetujja kutwala amawanga gonna agagenda okuva ku Soviet Union tetujja kugayingiza mu NATO. Naga nti tetujja ku westward expansion, tetujja kusembeza byakulwanyisa ffe na buli kimu. Naawe tujjewo ekisenge Germany eddewo yeegatte ote amawanga gonna ge wali olina agaali gakola Soviet Union. Awo kye bagamba disintegration ya Soviet Union. So kakati ne bakiriza ekisenge ne bakimenya Germany neddawo ne yeegatta. Kati bagiwaayo batya nti kati tugiwadde efune independence yaayo. Kujjayo tanka zaabwe, kujjayo magye gaabwe. Putin naye ne bamugjayo kuba yali Germany yamalayo emyaka 26 yasemba ku kisenge ekyo. Yasemba n'aganze ku Berlin Wall nsembawo. Waliyo abasajja ab'empaka bakaba n'amaziga. Ye musirikale yasembawo n'agamba mba wano naye mu mafia nnyo. Waliyo abasajja ab'empaka. Ivan Kosilov yagaana n'okugenda ku parade nga president wa America aze Moscow ng'awulira obulumi. Soviet Union egwetya. So kakati bajjayo magye gaabwe ne bajjayo buli kimu kyonna ne babizze Russia. Germany ne baddawo ne bakigatta. So Berlin Wall eyo. Kati West Germany wangambye yabadde eri bweti. Bano America yawangula eno. Yawangula omuli ebibuga ebirinaanidde Bufalansa. Yo Russia neewangula n'ebinaanidde Poland n'ebiki Austria. Russia ye yabiri baleetinga. Ya Germany nayo nsi nnene. Germany nene bulungi. Square kilometers ndowooza around emitwalo nga 62 nneneko ddala. Israeli Abayisiraeli mu ssematulu w'okubiri contribution yaabwe yali ki? Yali nnene. Era ki ekibattisa? Yali nnene. Ekibattisa Abayisiraeli balina ebizibu byabwe. Abayisiraeli balinga bannalwanda abantu abo bafaanaga.
abayisirayiri ebizibu we babeera ewantu katugeze tuli wano tetuli Mmengo nga nze ndi Muyisirayiri nempulira nti Kaleero waliyo abayisirayiri bannange ave Mmengo n'agenda Kaleero abeere ne banne n'ava wano waali we badda Kaleerwe ne bakola ka society kaabwe abantu abalala ne babalemesa okwassociatinga nabo tebaagala kwegatta n'abantu lwaki enzikiriza yaabwe eya Judaism yebabonyaabonya enzikiriza ya Judaism bagamba abantu abalala si bantu eggwanga eddonde bo be bagamba eggwanga eddonde Katonda yalekawo Esawo oba Edomu abaana ba Esawu n'alonda Isaaka mwe mwava abaana ba Isirayiri bonna so kaakati ly'eggwanga eddonde bo be bagamba yes ne bye bakola practice zaabwe zibaleetera okusigala bokka era Napoleon yakola kinene nikyovola Abayudaaya bwe baba bakubalira lisiti z'abamezaya Yesu taliiko Yesu si mezaya Jesus mbadde mayati tebamumanyi nako bamuyita buraza waabwe oba si ekyo bamuyita mezaya kilayimant akireyiminga okuba mezaya eyeeyita Yesu tebamumanyi mezaya waabwe asinga Cyrus the Great owa Bumedi ne Buperusi Irani ye mezaya w'Abayudaaya asinga Cyrus the Great kuba tali Bayudaaya kuba tali Bayudaaya mezaya waabwe Cyrus the Great ng'ogyeko bakabaka baabwe ba David bawa Cyrus ekitiibwa era balina ne Saala gye bamusabira Cyrus the Great Abayudaaya bwe baba basaba Saala bagattamu bamezaya ne bamuteekamu yabakolera bagamba gwe balinda bo anti kaakati oyo ye waabwe ajjo balibaleetinga naye tannaba kujja Yesu tabangako mezaya mu Bayudaaya ate batuga Obukatuliki gye buva Obukatuliki tutandika okunnyonnyola Obukatuliki n'Obuyudaaya olaba oba bifaanagana Abakatuliki wano mbawulira bagamba Abayisirayiri Katonda wa Isirayiri Abayisirayiri abafaanana bwe bagamba era gwe basabira okwerimba okubali baawukanira ddala Abayudaaya Bayibo eyaabwe ekoma ku Old Testament gye bayita Tanaka ye Bayibuli y'Abayudaaya eyaba Catholic eriko New Testament n'omuwa Omuyudaaya ayinza n'okugyokya New Testament mbu Matayo mbu Marko Matthew Omuyudaaya Tanaka eva ku Old Testament eva ku Genesis paka ku Malachi Revelation tebabimanyi nako temuli kubikulirwa nga babisangawo ani amumanyi owakubikulirwa Saint Paul ani amumanyi goza Paulo kye kyamuddusa mbwa gyabulire ba Gentile Abayudaaya yabalemwa nga tayinza bamatiza Paulo yaliko mu Bayudaaya Paulo yali Muyudaaya naye Paulo yali yakula bubi yali alina eriiso ery'ensenke kaali kasajja kampi nga kalabika bubi nnyo nga Abayudaaya bakanyooma ate ne kajja ne kalekyusa teachings ez'Ekiyudaaya Abayudaaya bakomola Paulo n'agamba okukomola n'obutakomolebwa si kintu Abayudaaya ne bagamba tuviire ne bakyawa Paulo so Paulo yalaba bamukyaye kwe kugamba nti katandike okubuulira ba Gentile abannamawanga Paulo ye yaleetera ffe kutusibyako Christianity mbona ffe tuli ba Isirayiri no Paulo ye yalemu Abayudaaya naddira ba Gentile n'atandika okubuulira mu Kolinsi ali mu ba Greek eyo bwewati Abayudaaya ne bagobayo so mezaya w'Abayudaaya Cyrus then omuladdako kwa Napoleon Bonaparte Abayudaaya barespectinga Napoleon Bonaparte Napoleon Omufalansa empola Napoleon mu Italian campaign we yajja n'akuba Abayitale yalibaleetinga Abayudaaya baali babateeka mu gete eyitale nga bwe Muyudaaya olina kaliboni koosibako ne ku mutwe ne woofuluma bakulaba nti ono Muyudaaya nga geto zaatandikira Yitale zaali z'Abayudaaya ng'era bateekako n'ekikomera nga olaba ekiraalo ky'ente nti Omuyudaaya baggulawo obuguzi ne mufuluma ne muddayo yes bwe baali babakola eyitale Abayudaaya bababonyaabonya babasosola nnyo basosola nnyo Omuyudaaya kati Napoleon bwe yajja we yamala okulibaleetinga ebitundu bya Italy n'atuuka mugero nti kiki bano ndina be Bayudaaya n'agamba tekisoboka one Napoleon yali product ya French Revolution ye yamuleeta French Revolution idea zayo zaali liberty equality and fraternity
liberty buli omu abe n'eddembe equality ffenna bumu fraternity ffenna tuli ba Luganda Napoleon naye nga kyekimulimu watuuka n'asanga abayudaaya ng'ate bali mu ghetto n'agamba kaakati ate liberty equality ne fraternity biriwa lwaki bano bwe bati n'ababuuza ti anti ffe tuli bayudaaya tulina okwambala n'agamba no mu bimenya byonna muli baddembe okufuuka kozi Napoleon yasikako kumpi naye yayagala okuwamba yes n'agamba mwenna mbatadde awo yali amaze okusiba paapa oba yali amutadde nedda okusiba paapa kwajja luvannyuma wano ku Italian campaign yaliwo nga ne Napoleon tannaba kufuuka mukulembeze waaki yali period ya directorate government nti French Revolution yatandika 1789 1792 ne batta Kabaka Louis the 16th awo ne walyoka atandikawo government eyamanyikibwa nga First French Republic oba Reign of Terror. Reign of Terror yamala omwaka gumu nga n'ekitundu ku ebiri 1792 paka 94 1792 paka 94 yatandika oluvannyuma lw'okutta Kabaka ne bamutemako omutwe Maximilian Robespierre ne yeerangira nti kaakati ye mukulembeze era ebadde obwakabaka efuuse republic nebera First French Republic under Maximilian Robespierre nga yakulembe ono y'omu ku badictator abakyasinze mu nsi Maximilian Robespierre kati Robespierre waafuga n'atuuka olw'obutemu eringi yatta ne banne bonna be yajja nabo naye ne bamala ne bamutta ensonga ze yattira ate naye yakola bukozi times 2 nedda waaliwo okukyamuukira bagenda ne bakola akalabba bagiyita guillotine machine ne bagikola nga mpanvu eri ku platform nga olaba ba Jose Chameleone gye bayimbira waggulu ne bateeka waggulu guguledi ogujambiyo ogubaza ogunene abakutuzanga wansi bati ne bawanika ne pule kyali kisitowa ekibazzi ne bakiwanika ne pule ne kyewanika ne bakitalumu ne kijja kikutema kwa omutwe gwonna kaakati mashini eyo yabanyumira nnyo buli muntu yenna atakanyanga nga bakuleeta bakutta ku mashini we balangira rights of man and citizenship ne wabeerawo omukyala baali bamuyita the Antrigis Comitang n'agamba lwaki bagambye rights of man ye n'alangira rights of women and citizenship ne bamuleeta kalabba naye ne bamutta otuwakanya tulangiridde rights of man gw'ogamba ate women ne bamuteeka kalabba waliwo akaana kaali ka myaka 7 kamenya omuti bagusimba nga simbo ya liberty equality ne kajja kamenyako ettabi nako ne bakaleeta kalabba nga bali wali bawuunze banyumiddwa ekyuma abantu bakeera ku makya kujanga saakasi nja kuterako gundi ku guillotine machine nga kyekiri awo kyokka kaakati waliwo omulala baali bamuyita Georges Marati yali mulwadde alina skin disease nga yabeera mu kibathtub mwasiiba mu mazzi tavaamu waavaamu omubiri gumu ye yabeeranga wali kukola lisiti y'abanattibwa n'olodiini ku lisiti kwali mu munoonye gundi bakumutwala ku guillotine machine bannabyabufuzi bannaabwe so kaakati ne betta ne beemalawo Georges D'Antoni n'abalala ne batuuka ne bagamba omusajja anaatumalawo ffenna ate naye ne bamukwata Robespierre naye ne bamuleetera ku guillotine machine kaakati Reign of Terror neekoma we batta Robespierre awo ne kuddako directorate government na director government yalimu ba director abaali bafuga naye nga bali corrupt bali unpopular kati olwokuba abasirikale abasinga ba general baafa Napoleon ye yali asigaddewo nga general asobola nga naye olwali Misiri Egyptian campaign n'akuba Egypt era ebifaananyi ebisinga bye tulina bya Napoleon nga ali ku pyramid e Misiri ne n'amala we yamala ne bamusindika ku Italian campaign kati ava mu Misiri Egyptian campaign n'alyoka akomawo 1799 n'alyoka awamba gye bayita ugundi coup of Bull Mayor Napoleon of Bull Mayor 1799 Napoleon n'awamba obuyinza bano director government n'afuuka emperor so kaakati awo weno yona ebitundu bye yali alibaleetinze bigitale byonna yaleka ataddeyo reforms nti abayudaaya bave mu ghetto bonna n'abalagira basaasaane mu Bufalansa era kimuyisa Mezaya nti eyabawa eddembe n'abalagira n'okusinza naye yamala n'abanyiga yabateekako amateeka abayudaaya baali omulimu gw'abamanyi gumu gwa kuwaanyisa ssente kyova olaba abagagga abayudaaya bamanyi banking era gwe mulimu gwe baakolanga mu Europe
sente nga olaba bana batunda ku paaka gwe mulimu gwe bakwa Napoleon bangaye batandise dde kati mu lutalo bo babeerawo bamane change ogwo mulimu gwali gwama era ekigambo bank omanyi kyekitegeeza banka kitegeeza ekimeeza kwe bawanyisiza sente si kizimbe mamanyi kuba kutereka ebyo byajja luvanya naye banka kyakozesebwanga ekimeeza kwe bakyusiza sente kwe bateeka ebinusu n'endeeta ez'ekimeeza ekitema empuuta n'endeeta ez'esudaani ne bampa ez'e Uganda kyali kitegeeza banka so ne bamala ne bakifula so Bayudaaya be baali bakola ogwo omulimu Napoleon n'agubagwako n'agamba mutandika okulima n'abalagira buli Muyudaaya ayagala okusigala mu Bufalansa newa olina okwadaputinga erinnya ery'Ekifalansa mwejjeko amannya gagamwe Beni Yoshua Beni Wati mugejjeeko n'abakaka bingi so najjanga abakyuka kakati bano bonna boolaba abaliwo abakomawo Isirayiri be bajjanga bakyuka mpala ne bafuuka Abafalansa ne bafuuka abaki be bakomawo Isirayiri bakomawo batya Isirayiri bakomawo sematalo eyo process yali nnene jimpunzi baatandika dda basooka ne bayita gundi Geneva conference yatule Geneva ne bajja bayita Abayudaaya bonna mu bitundu eby'enjawulo baali bamuyita Siyodo Haziz ye yatandika Zionism ye birifu y'Abayudaaya nti tulina okudda ewaffe ku lusozi Sayuuni ewa Sayuuni eriwa eri Palestine kaakati oba Isirayiri weeri kaakati eyo yali nzikiriza nti buli Muyudaaya gy'oli wenna tulina okumanya tulina okudda mu nsi yaffe emyaka baava okubagoberayo ddala officially kyali 135 AD bagiyita Okukuba rebellion emyaka emeka 150 AD nga Yesu yakafa Abayudaaya bagenda ne beekalakasa ku mulembe gwa Emperor Hadrian k'abasajja Abaroomu baali bakabaka Emperor Hadrian era bamusimbamu n'ekisenge e Bungereza Hadrian's Wall Hadrian ye yakizimba nga abalogo kye bakola Hadrian teyali wa kitalo yo Emperor wa Roman Empire abalogo be Scotland bakuba Abangereza abazungu balogo abalogo bakuba abazungu balogo abalogo bakuba Abangereza Scotland bakuba Abaroomu balina nga baziyita region erabeeranga amagye gaabwe naye bakutulamu region kyeno region ey'ekikumi balina region gye bamanyi nga ye eri battle streak eri yamanyiira olutalo babajja wano babazza wali bagisindika okonkalinga Bungereza ne bakonkalinga ne batuuka singa wali Scotland ne basangayo abalogo be Scotland nga omusajja afubutuka mu bbanga bwati nga balinga abalaba omuzimu nga abasajja balina gundi precision baatakinga bali accurate ate balina speed ne batematema region eyo yonna yabulira ddala ne batamanya kikyatta abasirikale abaali basukka kumpi mu kakaaga ko bo abalogo batuguddemu nga abaawanga obujulizi nti abasajja bava mu bbanga wabeerawo ng'ekire abasajja batema tosobola na kwetaasa Emperor n'agamba abantu eyo tetujja muzimbe senge tubaawuleko basigale eyo tetufana baki Empire yekomawo olowooza baali tebasobola konkalinga yonna ne bagimalayo Bungereza bakoma ku Hadrian's Wall tebatuuka eyo awo Hadrian's eri mu Bungereza munda ng'ogenda nge Scotland mwewali ekisenge ekyo naye Bungereza baali bagimazeeyo kumpi baali bagimazeeyo obusajja bwabalemesa okumalayo ne bakyesonyiwa nga bulogo ne bakyesonyiwa ne bagamba tuzimbe senge twawulira ddala twesonyiwa ebizibu by'obusajja obwo so Emperor Hadrian oyo ye yagoba Abayudaaya nti Okukuba rebellion baali bamuyita Simon Bakochiba yajja naye ne yeerangira nti ye Mesaya agenda okuno omanyi Abayudaaya abantu bano ebintu bino babitwala nga byakusaaga era kino katukyogere nti ebizibu byonna ebiri mu ntalo zino Isirayiri zeerwana biva ku Mesaya abantu bye batamanyi bajja kuwakana ebitaliyo Abayudaaya baawunga n'ekiyitibwa Mesaya Mesaya kijja kitya nti we baamala okubawamba ku mulembe gwa Nebukadduneeza Nebukadduneeza ye yawambira ddala obwakabaka bwa Yuda n'abukuba ku ttaka Isirayiri oluvannyuma lwa Solomoni yakutukamu kingdoms bbiri
Northern ebyo Kingdom bya ddiini bya Bible bya ddiini naye ne mu history ebyo njagala ebya history ebyo bituufu ebyo leka n'okuleka bali Ababuloni baali bawandiika baali bakola kati weekutukamu kingdoms bbiri eya Isirayiri ye yali Northern Kingdom Southern Kingdom ye ya Yuda Southern Kingdom ye ya Yuda tukolerawo bangi abantu tebewuunya amaloboozi agayitamuko bakola programu ya katale na tukole ne kakati Southern Kingdom yali ya kika kya Yuda ne Benjamin be baasigala ngabo ebika byali 12 baakutukamu 2 ebika 9 ne bibeera mu Northern Kingdom Bagadi Reubeni ne badda mu Northern Kingdom ebika ebibiri ekya Reubeni ne Yuda ne bisigala mu Southern Kingdom era we wava erinnya Judaism oba Abayudaaya be bava mu kika kya Yuda si Bayisirayiri bonna nti Bayudaaya bano ebika ebirala Gadi Nafutaali naki abo tebaatwalibwa nga Bayudaaya wabula abaasigala mu Southern Kingdom ne bava mu lulyo olw'omwana Yuda olwasigala mu Southern Kingdom be Bayudaaya era be baliwo kaakati twogera ku Yuda atali olyo wa Yesu olyo wa Yesu yali tannaba kubaawo twogera ku wano mu biseera Solomon waafugira around 6 BC kujja ku 5 nga 8 nga Yesu talowoozebwanga kulwala nga talowoozebwanga nako so neekutukamu kaakati weekutukamu Abasiriya oba Assyrian Empire eyo yali empire y'amaanyi baali bamuyita gundi Senakeribu empula w'Abasirian yajjanga mu lwanyi nga batambulira ku mbalaasi bakuba obusaale ng'Omuyudaaya tasobola kuresistinga n'awamba Northern Kingdom eya Isirayiri Northern Kingdom gye nkugambye yalimu abaana 9 ku bike 12 ekye-11 n'ekye-12 ne basigala tebaabawamba ye Kingdom eya wansi Southern Kingdom eya Yuda era be baali balina ekitebe eky'e Yerusaalemi Northern Kingdom ekitebe kyabwe ekikulu kyali Samaliya ng'era gye basinziza ye wali tempo nga bana basinziza Yerusaalemi era Samaliya w'osomawo wonna Amosi obunnabbi bwonna bwalinga bategetinga Samaliya musinza ebibumbe mukola ki nga woolaba kaakati obusiraamu bunakutukamu Old Kampala n'ekibuli so kaakati Northern Kingdom Syria ye yagiwamba abo ne babulira ddala era abantu obusinga be mulaba Syria be mulaba Iraq be mulaba Iran abamu origini yeise ebyo ebike 9 byabulira mu Syria na Iran awo bonna bali ku baganda bwe balwana nabo ebike ebirala byonna nga byo bisiraamu ate bano bosi basiraamu ate ekyo kirala nnyo ate obusiraamu bupya nnyo wano tetunaana bulowoozaako awo tunyumyawo obusiraamu tebujja n'essuubi teririiyo eri obusiraamu so kaakati ebika 9 Abasiriya baabiwamba ne babitwala ne bamalayo emyaka egiwera ne beerabira nti n'Abayudaaya ne basimiratinga Abasiriya ne bafuukira ddala eyo ne babuna mu Syria Jordani kuba yo yonna yali Assyrian Empire ne mu Iran eyo yonna so ebika bya Isirayiri 9 bye byasaanawo ne bibula ebibiri bye byasigala Southern Kingdom omuli ekya Yuda ne Benjamin kaakati ebyasigala laba ate Nebukaduneza bwajja Nebukaduneza ye yakuba Assyrian Empire Nebukaduneza baali babayita Bakaludaayo oba Bakalendian Abakaludaayo baava wansi awo nga ku Persian Gulf mu Iraq Abakaludaaya mu Bible babayita naye mu Luzungu Bakalendians kaakati Nebukaduneza gye yava najja ng'awamba ensi buli wayagadde nga gyawamba Nebukaduneza yali mu Persian yali mu Babuloni kati abantu abasinga bamanyi Babuloni naye Babuloni kyali kibuga naye ng'ekibuga ekyo kisangibwa mu Bukaludaaya abantu babayita Bakalendians mu Luganda Abakaludaaya be baali babeera wansi awo nga ku Iran kati wali Bibasira ebibuga awo we baali babeera kakati civilization yaabwe nejja neefuuka y'amaanyi bazadde abaana bangi ne babeera bakugu mu by'ekijaasi mu kaakati ne bafuna omukulembeze Nebukaduneza mpulira asooka tumwogerako nnyo wana Nebukaduneza bamwogerako nnyo
Bible yamwogerako naye nabo balina gundi endala ebyabwe ebitabo ebyabwe ate ebimu ebyabwe bimugambako ki anti waliwo kakati byebiwakanyako nga mu Bible kati nga Bible kyegamba mu Danieri nti no Katonda yasengula Nebukaduneza n'amala emyaka gyali obanga 7 mu ttale ng'alya muddo gwante ekitaaliyo bo tebabikiriza tebyali nayo bo bagamba ki Nebukaduneza ekyamubuzanga yavanga wano n'agenda okulwana ekongo kati bano bo balaba kabaka yabula ne balowooza nti yagenda mu ttale mbwe Katonda yamuwaŋŋangusa ali mu kulya muddo so bo tebabikiriza era mu bitabo yabanga alina mission yabeeranga mu mission bo kye basuubira nti ndowooza bano Abayudaaya ne balowooza mbu Katonda yamuwaŋŋangusiza ali n'abeera mu ttale ng'alya muddo mubonereza so bingi nnyo history ali awo ontwala Nebukaduneza wabawamba njagala okubalaga ekyammeeza yawe kiva era ngenda kitambuza nkibatu kino kyo nkiconcluding nkibatuuse lwaki kiri instrumento mu lutalo luno oluliwo Nebukaduneza wabawamba Nebukaduneza kye yakola Isirayiri yawamba ebikompe ebya goludi n'awamba goludi yekakiro za goludi n'awamba balina ebingi tempo y'Abayudaaya eyo yali y'amaanyi nnyo abantu abasinga balema okunnyonnyola abantu ensonga zino olw'okuba tebagenda deep kusomako theology ow'abantu bano tempo y'Isirayiri gye baazimba kabaka David ye yasooka okwagala ogizimba Katonda n'amugaana n'amugamba kabaka mutabani we yaligizimba Solomon mu kuzimba tempo Solomon yali y'omu olwakwawo tebaagala kubikkiriza ne Solomon yali mulogo mpulira bagamba yalina amaanyi ga buli kintu yes yali mugezi nnyo nti Katonda n'amubikkulira ne ku magezi agamu agamanya astronomy ne astrology ng'asobola okusoma ebyomuwengula n'astudinga movement z'emmunyenye n'amanya nti emmunyenye eyo keetambudde bweti wajja kubaawo kino keetambudde bwe era Solomon yawandiika ku buli kintu kyonna wansi w'enjuba olw'amagezi ge era mu magezi ge baamubikkulira ne bamubikkulira n'amagezi aga astrology buli lw'owuli astrology omanya oyo omuntu astudinga obwengula n'amaanyi g'obwengula aba mulogo be bayita ba magicians Magician be bantu be bayita ba Magias kigambo kya Lupasian Magias kye kivaamu magic Magias kitegeeza ki Magias be bantu abastudinga obwengula ne nature nti oli adda wano n'atunuulira omwezi n'afuna amaanyi agasobola okukozesa omwezi ogwo n'akuloga astrologist yes era buli lw'owulyanga boogera ku astrology omanya yali mulogo okugeza omukyala baali bamuyita Joan Kwingili ye yali omulogo wa Ronald Reagan mu White House wano egundi 82 Reagan bamwegezaamu omutemula ne bamukuba essasi era yasimatuka katono okufa nga naye omulenzi amukuba essasi kuba girlfriend we yamuzaalaye buno tasobola naganja kulaga nti nsobola ntandikira mu president zendi mubi yakuba Reagan essasi ne bamuddusa mu ddwaliro ne balisikamu kaakati mukyala we Nancy Reagan yatya nnyo nti bano omusajja n'abatya mu White House nga bamwegezaamu batyo n'agenda ew'omulogo we gwe yagenda ngedda bamuyita Joan Kwingili ebintu bino gye biri ku internet saagala abantu saagala abantu bajje bawakane kebera mu Joan Kwingili yali mukyala Nancy Reagan n'agendayo n'amugamba omwami wange baadde bamutemudde entebe eyuga n'amubuuza nti naye kaakati singa katugeze waliwo walisobodde okuzuula omuntu eyo yamutemula n'amugamba nti singa nali ntambudde ne president nalisobodde omulaba n'amugamba kaakati tukoze tutya n'amugamba sigenda kudda kukiiza kati mwami wange kugenda nga teyeebuuzizza Reagan newe yali agenda e Cyprus e Basebugga Malta Summit yaliko yemwe kuyaviirako Cold War okukoma Nancy Reagan omulogo we ye yamubuulira n'ennyumba nti mulina kusula mu nnyumba bweti era Secret Service basooka kebera nyumba ne baleeta option 3 nti kuzino omulogo tulondereko Reagan yasulemu eriwa omulogo n'abalonderako nti eyo yalonda nyumba President Eisenhower gye yasulamu era we yali agenda okumiitinga Nikita Khrushchev ow'e Russia nti eyo gye muba musulamu
buli kye baakolanga nga mulogo yasooka okuba wa advice mulogo omulogo bamuyitanga ani Joan Kwingili era wali wona ogenda bajja kugamba esinga obadde simu twali basomeddeyo naye tulina simu twali basomedde muteeke mukaawo Joan Kwingili abantu baleme kulowooza nti tulimba bajja kudda wano watu so omulogo oyo baamuyitanga Astrology nti asome ebyemu era abazungu Joan Kwingili spelling Kwingili Q U I N G U I N G L Y I think like that bajja kuba bakikuleetera so oyo yali mulogo naye bo bamuyita Astrology Joan Kwingili Astrology basomereko kaawo balabe was an astrologer best known for her astrological advice to the Reagan White House in the 80s. Kwingili was born in Kansas City. Kangendeyo ku wiki. Njagala okweyongerayo awo Nancy Reagan we yamuyitira okugenda mu White House. So kakati mbadde nkulaga nti bo babalungiya ne bakulaga erinnya nti ono Astrology naye nga be balogo bano Rebecca Kadaga oba omulaayi yenna waagendako mu ssabo ne bamuwogganya naye nga be bamu be bano n'abazungu nabo babikozesa bwe batyo so oyo yali mukyala naye bamuyita Astrology so kakati King Solomon nga bw'okinyonnyola Joan Kwingili first met Nancy Reagan in the 1970s on the Merv Griffin show. Nga tannaba kufuuka ne bbaawe president. After Ronald Reagan became president and after the attempt on his life on March 30th, 1981, Nancy asked Kwingili if she could have foreseen and possibly prevented the assassination attempt. Kwingili answered affirmatively, saying that she could have done so had she been looking at this at the time and being part of the White House staff. After that point, Nancy Reagan enlisted Kwingili's astrological advice on a regular basis and had frequent telephone conversations with Kwingili, explaining why she turned on to Kwingili. Nancy later wrote, very few people can understand what it is like to have your husband shot at and almost die, and then have him exposed all the time to enormous crowds. So kakati yadeeta omulogo paka mu White House. Abazungu balogo. Mudde ne babasiruwaza. Abazungu balogo. Baba mafina bakola emirimu gyabo. Nja kujja mbasomeseko ndowooza ku bulogo mu busoke mu bazungu. Abazungu balogo. Mudde wano ne mulowooza nti nabo abantu olw'okuba abasajja bali baddira kapiso ne baddira obukerende obukaawa ne basiigako akabubi akawooma ne mulowooza ne bagamba oyo Astrology ne bagamba biki balogo ebitagambika balogo oli awakane biibyo baatuloga n'okutuloga kirabika abazungu abo n'embeera gye tulimu tuli baloge so kakati mbadde nkulaga nti Solomon bw'atyo bwe yali era ne magical rings empeta ezo ezikozesebwa ennyo abalogo kabaka Solomon ye yazitandika era ye yazimba tempo era oli waaba awakana kuba mu busiraamu bwe batugamba nti olw'okuba yalina command n'amagezi mangi yayita amajini ne gajja gazimba tempo mu busiraamu ne gazimba omuzikiti kale mu busiraamu naye b'Abayudaaya bagiyita synagogue ne bazimba synagogue tempo Al-Aqsa si yagizimba ku busiraamu balina explanation yayo sijja giyingiramu saaga nnyo waliwo abajja oteeka ku comment olinde naye nga eno tempo ye gye yazimba structure si ye ya Masigidi Ali Aqsa tempo Solomon gye yazimba ebipimo na buli kimu si bye bya Masigidi Ali Aqsa tempo gye yazimba n'emiti bagigula Lebanoni baafuna Abalebanoni be bali expert mu kusala emiti be baleeta emiti ku mazzi ne gijja gituuka eno ku myalo ne bagiyingiza n'azimba tempo eyo gye yazimba nga nkulaze mu busiraamu nti bagamba majini ate nga okukibaakingako tinawoosoma mu by'omu mirembe bakugamba nti tempo eyo yazimbibwa nga bakozesa emiti
emisumaali n'ennyondo naye tewaali sawundi yonna eyawulikika nga bakoona omuntu kyasobola ozimba bwotyo awanti omusiraamu wagambira nti majini so saagala mukayane mumpiseemu gaali nti naye w'osoma mu by'omu mirembe tempo ye Yerusaalemi eyazimbibwa entukuvu eyali entukuvu ennyo nga ne bamalayika bakka we baakubanga ebivuga waawangako kwaya y'abayimbi 7 baakubanga ebivuga ne bamalayika ne bakka tempo eyali ey'ekitalo ennyo nga omukyala ali mu nsonga togisemberera ayina embalabe togisemberera akatuutuuli bwe bumpi nga tebusemberera tempo eyo katonda yali wantonda ow'Abayisirayiri akasajja akampi obuwala obumpi nga wosemberera tempo ofa ow'embalabe ofa ali mu nsonga ofa ng'eyagala obuyonjo bungi yali ntukuvu nnyo atafunye wuvu tolinnyawo emirundi gy'onaaba ogimanyi eyo tempo so tempo eyo ye Solomoni gye yazimba naye gye bakugambye yazimbibwa nga bakozesa ennyondo ebyuma naye tewaali ddoboozi eryawulikika n'abaalingawo abafumba emmere wali nga tebawulira nti bakoona muntu kyazimba bw'atyo obusiraamu ne butugamba majini ye Solomoni so kati tempo eyo gye baazimba bagizimba mu kifaawo Bayibuli egamba Katonda ye kennyini kye yeeroboza ekyo kyennyini nti wano tekirikyukawo wenjagala wenjagala okubalaga ki ekivaako olutalo luno ddala ddala ku sayidi ya Isirayiri motivu kyekubya Iraani ey'eddiini ey'Abayudaaya nti Katonda yeerobozaawo ku lusozi olwo kabaka David lwe yawamba ku Bayebusi Abayebusi baali bamu ku Bakanani abaasigala ebyo biwanvu sijja bituukamu babayita ba Jebusites be bamu ku baana abaasigalawo Abayudaaya bo be badduka ne bajja Misiri bo bali ne basigalawo bagenda okudda nga baawukanye tebakyemanyi Nuruddin ovudde wano n'ogenda e Bukedi abazzukulu bo ne bakomawo baba bakyamanyi baganda bo be waleka so kaakati Abajebusaiti be baali bannannyini lusozi olwo kabaka David n'aluwamba n'amaana n'agamba agenda kuzimbira ku Katonda tempo Katonda n'amugaana n'agamba Solomoni so yeerobozaawo e Yerusaalemi era Solomoni bwe yazimba tempo entukuvu gye nkulaze yaliko emizizo egitagambika tempo mu butukuvu bwayo nga ne kabonda we yagendangayo mu kifo ekitukuvu yeetukuzanga n'awaayo ne saddaaka we yagendanga ng'ayina ekibi yadde kakwota kabonda yagendanga bamusibyeko ebide nga bamutaddeko n'enjegere nti n'ebide we mwawuliranga nga tebikyavuga nga mumanya afudde nga tosobola otuukayo gwe atali kabona ateetukuza nga woogenderawo naawe ofa okusinziira ku Bayibuli so kati kabona baamusibangako we yagendangayo okuwaayo omusaayi okwo olw'ebibi bya Isirayiri n'ebiki ng'agendayo lumu naye yagendanga ng'atukudde yagendangayo alina ebide mugulira akyali we muwulira nga bisirise mulindemu alabika afudde mwasikanga njegere kuba wasemberangawo naawe atetukuzanga ofa eyo ye tempo njagala abantu mbalage lwaki Isirayiri erwana entalo zino zonna eyina ekigendererwa mwe kye mutamanyi neffe we tubisoma tubimanya ensonga lwaki erwanya ennyawo tempo eyo gye nkugambye we baamala ogisimba n'ebyo byonna ebiriko Nebukaduneza teyagiraba mu value yasende Nebukaduneza yayokyeri byonna baalinanga ebikompe ebya zaabu omanye gwe ebikompe ebya zaabu balina ebyoterezo kuba ekifo ekitukuvu kyabeerangamu ebintu bingi era bade abantu abavumirira abasamira mbeewuunya kuno kwali kusamira kwennyini kwe kwalinga e Yerusaalemi kusamira kwennyini nga balina biki omusamizi abeera n'obukopokopo n'obukiikiki nawali balinanga obukopo bwe bateeka omusaayi osaze ekisolo bateeka mu bukompe naye balinanga ebikompe ebya zaabu nga babikola mu gold byonna byalingawo balina ebyoterezo ebya zaabu mwogenda okwokyera amasavu kuba baayokyanga amasavu tegagende ewa Katonda nga nabano we bookya ennyama abasamize we bakola ki so byonna byo kaakati balinanga ebikompe nga bya zaabu balina obuso bwa zaabu obukozesebwa okusala balina ebintu bingi nnyo ebya zaabu nga biri mu kifo ekitukuvu Nebukaduneza yajja byonna yabiwamba n'ettindo mwe kye mugamba mbu ekifo kitukuvu tolinnyayo mbu kabona alinnyayo abasirikale ba Nebukaduneza baalinnyayo n'ebigere kokota ne balyoka tempo yonna ne babba buli kyabugagga n'Abayudaaya ne babatwalirako bonna nga baddu
omanyi okubatambuza olugendo okuvanga wano ne Juba baba batwala paka e Babuloni ewali olubiri lwa Nebukaduneza e Susani yewali olubiri ne babajja eno ku Mediterranean mpaka ng'agenda ku boda ya Iraq ne Iran eyo gye baba batwala mailo ng'enkumi kuba okuva egundi Iran point eziri niya ne Israeli kilomita ziringa mu 1,600 around. So kakati nabo batambuza Nebukaduneza bonna ne babawamba Southern Kingdom nayo nekoma obwaka kati ekitegeeza Kingdom ya Yuda nekoma Nebukaduneza ng'agiwambye awe yo nayo nesaanawo ne babatwala Babyloni paka Cyrus the Great nga empire ya Bumedi ne Buperusi olwo nga yefuga ekitundu Babyloni bagiwangudde kuba Abamedi Abarasha baali bagezi nnyo sorry Abayirani aba Babyloni baali bazimba perimeter wall nga olubiri omusulo omukulu Nebukaduneza yali agambikako si yazimba zigundi zi hanging gardens bwekisuubirwa hanging gardens mu ku great wonders of the world baka Nebukaduneza yazizimba naye waliwo abawakanyaamu naye bitulibira so kakati yali yazimba ekikomere ekinene nga kiriko abasirikale tosobola kiwaguza Abamedi bayita mikutu gya kazambi ngaena Abababuloni bali mu kukola bikujjuko bali mu kucyakala nga wonoyita mu kazambi ayingire nakasero abasajja mwe bayita bali babeera banywedde obwenge bonna baweddeko ng'Abamedi batuuse basala omu ku omu so empire ya Babuloni nekoma eyaba Nebukaduneza kati nekuddako eya Bumedi ne Buperusi newamba wowo n'ebitundu ebiwera kutuuka eno Oxus River ku Afghanistan ne India na Armenia wonna awate ne waddeyo empire eya Bumedi Median and Persian olugundi Roma tennaba kati waliwo Bumedi na Abamedi be bajja ne bawamba Babuloni bana Abakalendian ne bateekawo ate empire ey'Abamedi n'Abaperusi kakati ate abo Abamedi n'Abaperusi be bawangulibwa Alexander the Great owa Buyonaani by then yali Philip the Great owa Macedonia oyo ye yavaako kingdom eya Buyonaani oba Greek empire ey'aba Greek Alexander the Great so kakati ate oyo naye najja n'awamba Bumedi ne Buperusi eyo nekoma so kakati Alexander the Great we yafa awo ne wajjawo okutawaana awo ebyafaayo by'Abayudaaya ne bikoma we tuba tusoma Bayibuli eyaffe Malaki we yakomerawo myaka nga 3 around 3 kudda ku 3:15 awo tetudda kufuna kyogera ku Bayudaaya we tuba tusoma Bayibuli eyaffe olwo Yesu tajjanga ekyabula emyaka naye history yenna akoma ku Malaki ekitabo kya Malaki kibashuminga kyali mu kyasa ekyokusatu ekyokuna ku kyokusatu awo Bible nekoma naye nga waliwo history mungi nnyawo okubonaabona okwali kutagambika paka ku Nebukaduneza paka ku gundi ono yaliwo Yesu ng'azaalibwa Kerode yes so kakati mbadde nkulaga nti Cyrus lwaki bamutwalanga Mesaya Bumedi ne Buperusi we yamala okuwamba Babuloni Cyrus n'ayisa edict oba ekiwandiiko ekiragira Abayudaaya bonna baddeyo ewaabwe bazimbe ne temple era Cyrus bye yakolera Abayudaaya lwaki bamusinza n'okusinga Yesu Cyrus abalagidde baddeyo n'alagira bakole census Zerubaberi ne Banekemeya ekyo ekitabo kya Nekemeya olwo be baali abakulu ne balyoka be baali bannabbi awo ne balyoka batandika okukola census ekika kya gundi bameka abazzeeyo ekika kya gundi bameka abatambudde abazzeeyo era n'alagira ne bagenda ne mu materekero ne bajjayo ebikopo ebya gold byali ndowooza nga 1,500 ne bajjayo amabakuli aga gold ne bajjayo buli kimu Nebukaduneza kye yabba awamu byali 5,000 nga mu 5 ebya gold bye yabaddiza mubizzeeyo ne mu tempo yammwe n'alagira n'ekiwandiiko nti no babawe ne ku musolo gwe bakuŋŋaanya babawe revenue zibayambeko era tempo eyo Yesu gye mwamulabamu gye mumulabamu nga bazanya firimu oba gye yalimu yazimbibwa ku musolo gwa Bumedi na Buperusi empula ye yalagira babawe ne revenue bazimbe yes n'agamba nti Abaganda mwabajjako amasiro ne mukola biki byonna engonji bawadde eddiba ndi bawadde muddeyo mu bikole
n'alagira nti n'okuzimba amasiro omusolo ogukaŋŋaanyizibwa mu provinsi Buganda mweri ye Uganda olwo omukulembeze wa Afirika yayogera omusolo ogukuŋŋaanyizibwa mubaweeko bwekiti baddewo bazimba obwakabaka butinte. So tempe eyo Yesu gye yagobamu abatunda yazimbibwa ku musolo gwaki Pashani ogwalagibwa Cyrus the Great. Lwaki Omuyudaaya tamuyite Mesaya? Kiki ataakola? Mu roolo z'Abayudaaya Mesaya emirimu gy'alina okukola Cyrus egisinga yagikola. Ate Yesu teyagikola. Yesu bwe yajja bo baamulaba batya ng'ogyeko ebyogamba nti muganda waabwe. Kaakati Yesu bo bamutwala nga brother waabwe naye yali teacher ow'amateeka eyali kafulu mu by'amateeka era n'abeera revolutionary leader nti yali awakanya Abayudaaya bye bakola kyovola baamuwalana. Alinga wolaba omuntu nga kakati katugeze beso eri mulondo mu Buganda nti bonna baali boogerera Federo oba Ben Kiwanuka we bagenda era Nkasita bonna boogera Federo Ben Kiwanuka n'agamba Federo si yejja aye Abaganda ne beetamwa Beni. So kakati ne Yesu yalinga awakanya ebikolebwa mu nsi ey'Ekiyudaaya. Yawakanyanga biki? Yesu yawakanya kati ng'ekya Sabbiiti we yaweza abayigirizwa be baali batambula ku Sabbiiti ne bayita mu ssamba ly'eŋŋaano ne banoga eŋŋaano ne balya ekimenya amateeka mu mateeka g'Ekiyudaaya ge baalagira Moses oba agatola ge bayita Tawuleeti. Bagamba ku lunaku lwa Sabbiiti n'omukka tegunyooka mu ffumbiro teri yadde kwera lujja n'olujja tosobola n'okutambula. Bagamba nga wewabanga oyagala okutambula kabona yajjanga ne bamukwasa Tanaka ekitabo ekyo eky'Abayudaaya oba ekitabo eky'amateeka mu nkwawo n'ejjinja n'akasuka ne bakuba saako okwetooloola enju. Oba oyagala okutambula awo we weetooloolera zungira awo bw'osukkawo n'olinnya wali abantu babiri ne bakulaba Sabbiiti olugwako mayinja kufa. So kakati Yesu y'Abayudaaya era ne kakati gye baagala eyo ye baawula ku bantu abalala bwe bagenda e Bufalansa Sabbiiti bw'erina okuba omukka tegulina kunyooka bye bibatamya abantu bo balaba abantu nga boonoonyi. So kakati ebyo bye bimu ku Yesu bye yawakanyanga ye abayigirizwa baalya eŋŋaano. So Yesu n'Abayudaaya tebakkaanyiza ddala. Enjigiriza ya Yesu n'enjigiriza y'Abayudaaya si y'emu. Ate Abayudaaya bafaanagana nnyo n'Abasiraamu kumpi nga 60%. So ate mu Bukristaayo bafaanaganya nga 15%. Abasiraamu bali kiroozi nnyo n'Abayudaaya kyovola nti babaddewo mu bitundu ebyo mu mirembe nnyo ate osinga n'Abakatuliki. Tebafaanaganira ddala. Christianity tetukomola. Abasiraamu bakomola, Abayudaaya bakomola. Christianity tuli embizi, Abasiraamu tebalya mbizi, Abayudaaya tebalya mbizi. Mufaanagana ki? So Abayudaaya bali kiroozi nnyo n'Abasiraamu. Ali bagamba Yesu yali wali waabwe mwana waabwe wali kuwaka. Ati Yesu yakulira mu mpisa ya Kiyudaaya ey'Ekiyudaaya efaanaganako n'ey'Obuyisiraamu bafaanagana. So kakati Yesu ne batamwagala. So ebyo Cyrus bye yakola bye bimuyisa ki? Mesaya ow'Enkizo. Yes, kakati njagala okukirireetinga lwaki Isirayiri erwanye entalo zino zonna ekya Mesaya kyokka saagala kutunula factors ndala lwaki amawanga gano galwana ne Bayiraani. Ekino ekya Mesaya kye kimu ku kikubya Iraani. Kitya nti Abayudaaya okusinziira ku bitabo byabwe bakulaga nti no ensi ejja kuwangaala emyaka 6. Akakaaga bagibala okuva ku kutondebwa kwa Adamu oba period gye bayita anomundi AM. Anomundi bakiyita before the deluge oba the great floods. Ye period eyaliwo okuva ku Nuwa okudda emabega ku kutondebwa kwa Adamu. Ye period eyo gye bayita AM anomundi. Period eyo bagibala nti yalimu emyaka 2000. Yes. Lwakuba statistics satudde okujja n'ali badde mbalagane ku myaka gye basuubira nti we baatondera Adamu okusinziira ku Bayudaaya okutuuka ku mataba ga Nuwa. Emyaka gyali 2000. Emyaka egyo 2000 we gyaggwa ne tudda ku period ey'amataba after the floods we watandikira BC oba mwe kyemuyita before Christ naye nga okusinga tekyapulayinga nnyo bakiyita mu history tukozesa before common era naye nga BC etandika kuva ku mataba ga Nuwa okutuuka ku Yesu period eyo we yazaalirwa. Awo nawe emyaka gyali 2000 ku Bayudaaya. Gyali 2000.
So kaakati egyo emyaka emeka? 14 tugenze. Kaakati okuvaawo kaakati tuli mu mwaka gwa mmeka? 2026. Egyo emyaka emeka? Si 2000? Egyo emyaka tuli mu kakaaga. Okuva ku Adamu okutuuka ku mataba ga Nuwa myaka 2000. Okuva ku mataba ga Nuwa okutuuka ku Yesu myaka 2024. Okuva ku Yesu okutuuka we tuli mu 2026 myaka 2022. Egyo emyaka emeka? Kakaaga. Ne bakugamba ku mbala ya Katonda ne Bayibuli ekyogera nti emyaka 100 lwe lunaku lumu. Ne Quran. Ku mbala ya Katonda emyaka 100 luba olunaku lumu. Ekitegeeza mu Genesis waba yatonda ensi mu nnaku 6 gyali emyaka kakaaga. So Katonda Genesis waga Katonda yatonda ensi mu nnaku 6. Mu nnaku 6. Wano mu jaffe singa twali bantu ensi yali alina gitondera mu myaka kakaaga n'atonda kino n'atonda kino. Kuba ewa Katonda emyaka 100 ffe mu bantu ewa Katonda luba lunaku lumu. Okitegedde? Saawa ebisokomi kyatwala omwaka gwakyo kitonda. Baleeta enseenene. Ozesaako emmese nayo neetwala. So Katonda okutonda bino byonna bye tulina kyamutwalira emyaka kakaaga. Buno obusajja obumpi obuwanvu bonna emyaka kakaaga. Ensozi kyamutwalira emyaka kakaaga ku Bayudaaya. Kuba ffe emyaka we tubalira 100 ewa Katonda luba lunaku ki? Ekitegeeza olunaku lumu olwa Katonda newaffe emyaka ki? 100. So kaakati ku lunaku olw'omusanvu Katonda n'awummula. Era waliwo emyaka emirala. Egyo nagyo myaka giri awo. Kaakati okuwummulira emyaka 10. Nedda okuwummula tekuliiko limiti kuba teyaddamu. Olw'omusanvu teruliiko limiti. Kyenga bwe naakugamba Nudi. Anti issue yange eri bweti nti ennaku ziri 7. Netubala nti buli lunaku gyali myaka 10. Kati olw'omusanvu ne batugamba olw'omusanvu n'awummula. Nkugambye nti yawummulira emyaka. Anti naye si 10 lwokka nti kino ekigireetera okuba limiti nti olunaku olwokuna lwaggwako ne tuyingira olwokutaano. Olwokutaano ne luggwako ne tuyingira olw'omukaaga. Naye wano ku olw'omusanvu tewaliwo lwa 8, so twasigala tuli mu extension ya lwa 7 paka lujja sigala nga lugenda. Okitegedde nga bwe tunaaba yes lujja lusigala lugenda olwo kiwummulo. Lwa kiwummulo. Ekiwummulo tekiriiko Abayudaaya bajja kubeeramu paka. Olunaku olw'omusanvu lweki y'enkomerero y'Abayudaaya. Awo Katonda Mesaya ajja kubazze batuuke mu paradayizi. Paradayizi yaabwe teriiko kkomo. So kasa batandika olunaku olw'omusanvu oba omwaka ogwo kakaaga ku kasanvu. Awo balina kuba Mesaya nga waali babeere mu kiwummulo. Awo kaakati Kristiyaniti ye ate neereetawo nkomerero tigenda mu ggulu. B'Abayudaaya ebyokugenda mu ggulu tebabimanyi. So kaakati ekyo nkibanyonyete tulibiddamu abantu. Yes badde mbawaako kaakati. Abayudaaya we babala emyaka gye tulimu kaakati bo balabira dda nti no tugenda tuli mwaka gwa 6 tugenda mu gwa 7 ogw'ekiwummulo. Mesaya w'alina okujjira akole emirimu gyonna Mesaya gy'alina okukola emituufu Yesu gy'ataakola. Mesaya mu Bayudaaya ekitone ky'okuwa ku Mesaya azaalibwa muntu tazaalibwa Katonda. Yesu yazaalibwa Katonda okusinziira ku Bayibuli bw'egamba. So yo taba Mesaya mu Bayudaaya. Mesaya abaabwe bazaalibwanga abantu Nuludiini n'azaala David. Yazaalibwa Solomoni n'abeera nga y'omu ku balise. Balina bamesaya bangi nnyo. So bamesaya abaabwe bazaalibwa bantu. Sigamba nti no Katonda ye yazadde. So Yesu ekyo kyamudisqualifying sa. Okweyita omwana wa Katonda. Yes, kyamuqualifying sa. Kyamudisqualifying. Yes. Mesaya abaabwe emirimu gyabwe gibeera gyakubudaabuda kuŋŋanya Abayisirayiri bonna gye baasaasaanira babagatte wamu. Nga Sayiraasi bwe yakola n'abajja yonna n'azzaawo obwakabaka bwabwe n'abawa emirembe n'abalwanira. Yesu teyabalwanira. Mesaya alina okutema nga Dawudi bwe yakuba Abayebusi n'agato nga Mesaya owaabwe gye mu mirimu emitono egyo Mesaya. So kaakati Mesaya waabwe alina okujja omwaka guno olunaku olw'omukaaga okutuuka ku lw'omusanvu olw'ekiwummulo. Mesaya alina okuba nga azze. Mesaya oyo yabatuusa mu kiwummulo ne mu kwesiima akola emirimu gyonna Mesaya gy'alina okukola. Kati Mesaya okujja alina kujja nga tempo weeri.
awatali tempo Mesaya tajja kujja kuba emikolo egitikkira Mesaya balina gikolera mu tempo era balina okubeera ne gye bayita red haifa ennyana emyufu yekola emikolo era bwe twogera Abayudaaya baatandika dde okubreedinga ennyana emyufu mu Amerika ate balina ogibreedinga ate ziwe ziri yejja kwereeta nedda baali bazirundanga baalinga bazirunda nti we tuba tugenda okukola emikolo okutikkira kabaka saddaaka gye bakola basala ennyana emyufu eziwera bakulaga nti we baali bagenda okutikkira Solomoni nedda we baali bagenda okutikkira kabaka eyasooka Sawulo Abayudaaya baafuwa amakondeere ne bawoggana n'ensi n'ekankana olw'okuwoggana nga batikkira kabaka so kaakati balina okutikkira kabaka balina omutikkira nga tempo weeri ne bakola emizizo gyonna egitikkira kabaka mu tempo we twogerera tempo y'Abayudaaya yakubwa mu eddi 7 wayise emyaka ng'emeka gwe bala okuva mu 7 paka we tuli tempo y'Abayudaaya we yakoma okuba ku mulembe gwa Vespasian ye yali emperor owa Roman Empire n'asindika Nero yali tannabafuuka emperor by then wabula yali akolera wansi wa emperor Vespasian ne bajja bakuba tempo yonna ne bagyokya eyali ennene Kerode gye yali yazimbye ng'eri kuyiika 30 awe Yerusaalemi Kerode yagezza olusozi olwo n'alugeza ne bateeka amayinja eri ne baluseeteeza ne balukola nga fulaati bakozesa amayinja kumpi ga ttani 2 ne gakola okwetoola nga wonoddira akasozi ka Kibuli ne mukalima ne mukafulatene ne muteeka n'amayinja ng'ettaka mulizza essayidi Kerode yakukola n'olevolinga ne bagezaawo kaakati weewali Masigidi Ali Aksa weewali gundi Dome of the Rock weewali Holy Church of Scripture weewali ebintu byonna Abayudaaya Abasiraamu Abakristaayo bonna balinawo ebifo e Yerusaalemi awo gye mugenda ne mulambula Kerode ye yagezaawo bw'atyo ne bitwaliramu neewali bigologoosa gye baazimba Yesu byonna byali anda mu inner temple kaakati Gologoosa gye baamuzika yali wabweru wa tempo gye baasuulanga abafu n'ebiki kyova bakiyita Gologoosa place of skull baasuulangayo buwanga na magumba omusalabe Gologoosa yali wabweru wa kikomera kye baali bazimbye ku Yerusaalemi nga wolaba olubiri lwa Ssaabasajja ekikomera kaakati eno mu ndeeba eno nga yewali Gologoosa gye basuula abafu nga magumba buli asize omusango we bamuwanika kalaba bakomereranga nnyo nga bakasuka eyo nga bavundira eyo kati omusalabe Gologoosa ebyange byonna byaggwa yali bamusuula wabweru wa gye baamuziika Yesu gye bamukomerera so yali wabweru wa kikomera ekya Yerusaalemi kaakati eyo ye tempo kaakati awo we balina okuzimba tempo mu kifo kiri kyenda kugambye kye yeeroboza njagala ku Iran fast forward mwene emboozi efaanagana mu bye bayita okusinzira okulwana kaakati kankirireetinge ne ku Iran lwaki nti kaakati Omuyudaaya okuzimba tempo ayina olusozi gambalagala lwaki nti ekifo kyennyini ekyalimu tempo gye baakuba ku mulembe gwa Nero wayise emyaka okuva mu eddi 7 we baagikuba neesaanawo abasajja baagikuba Abaroomu ebyo biwanvu kambireka tuli byogero baagikuba neesaanawo yonna lwaki beekalakasa Abayudaaya esobo nga bakubisiza ne ssente ez'Abayudaaya bevudde ku za Roomu bakubisiza ezaabwe eza Roomu zaabeerangako akabonero ka Roomu kaali ka kamunye kakati ssente nga ziriko kamunye Abayudaaya eddiini yaabwe bagamba tosinza Katonda mulala okuggyako omu tosobola kusinza Katonda w'Abaroomu Venus n'ebirala ne bakubira ne ssente ezaabwe ne bakola n'ebiki ne balangirira ne ye Roomu kye yabakola yalumbanga omukulu bwe yakuba kaseeseeyo kasese baagikuba baakuba Abaroomu okusinzira ku baamu ba Josephus abo bahistorian abaamaanyi bakugamba nti baatemeranga ku mbalaasi naye embalaasi zaatuukanga obukongovule bw'embalaasi bwonna bubunye musaayi ziyita mu musaayi batema Abayudaaya baagenda ne bakola ensobi baabatta ku lunaku olwa Passover okuyitako we baabalumbira Passover buli Muyudaaya ova gy'olino gye Yerusaalemi okuwaayo okwebaza galinga makungula kaakati baava e Siriya ne bava buli wamu yonna
nga bwolaba namugongo waffe mwenna ne babasange namugongo ne batandika obatema oyinza okulaba enkuuka kaakati bali bonna baali bavuddeyo bazze ku Passover awo ne balyoka babalumba baatema abayudaaya mbu omusayi ne gukulukuta nga wolaba amazzi ga mukoka so ne babatta tempo yonna neesaanawo ne bagyokya kaakati we baasaana abarooma tempo we yasaanawo nabbi Muhammad oluvannyuma lw'okujja 527 azaalibwa 520 atandika okwolesebwa nabbi Muhammad obusiraamu ne bulyoka butandika waamala okufaawo ne busipuredinga awo tutandisewo bamayadi kalifa baani bonna ne batandika okuexpandinga Muslim empire ya expandinga ku speed nene nnyo newambawo wonna paka ne Yerusalemu wonna n'ebiwamba kati weewamba awo baali bamuyita Omaru omu kubaddirira nabbi ndowooza yali wakubiri yes ndowooza Abubakiri ye yaddako yes n'alyoka addako yali wakusatu ono wakubiri okuva ku Muhammad oyo ye yasinga okukolera obusiraamu yali mulwanyi atagambika ye yakolera ennyo obusiraamu kati ye yawamba ebitundu ebyo byonna ebya Buyudaaya wamala okuwamba ne Yerusalemu n'awambawo n'alagira basimbewo Masjid al-Aqsa siturakikya ye yalagira naye obusiraamu bukugamba nti yo already temple yaliwo dde ekyo sijja ki naye structure eya Masjid al-Aqsa yasooka kuba eno eriwo si ye origino eri yali ntono eno eriwo yazimbibwa Suleimani the Magnificent owa Ottoman Empire Sulaiman the Magnificent atali Solomon ono yaliwo Ottoman Empire yali around nga 1400-1500 we yazimbira ono yazimbawo nabbi Muhammad nga yakafa yali ntonoko kati Sulaiman the Magnificent yagigeza n'agifuula obulungi n'agibeautify aba Ottoman baali bazimba n'agirungiya bagisimbira ddala ewali temple y'Abayudaaya kaakati Abayudaaya baba baagala okuddamu zimba temple mu kifo Katonda kye yeeroboza kiri balina kumenya Masjid al-Aqsa Nuruddin olowooza ne Uganda tojafuna abalwanyi abanaava e Uganda ng'oli akutte ku Masjid al-Aqsa kati lwe lusozi olwo so kati Abayudaaya olw'okuba baagala mmeza yajje batuuke mu kiwummulo bazimbe temple yaabwe balina okumenya temple eyo al-Aqsa eri mu kifo ky'ekituufu eri mu kifo mu East Jerusalem oluvannyuma lw'olutalo olwa 1967 Sinaayiwo Jordan yali yaweebwa guardianship y'ekifo ekya East Jerusalem eri mu kitundu ky'Abapalestine we baali bapetitioninga mu Isirayiri 48 nga batudde mu UN General Conference baali tebanaana kudda mu America yabo baali batuula Paris ne basalawo resolution tubateekewo 2 states ey'Abapalestine n'ey'Abayisirayiri era America yakulira okupetitioninga nejjanga ebbira Abayudaaya ne babawa access yonna ku Mediterranean we banaabaweeranga obuyambi amangu Abapalestine ne babasindika eno okulinaana Jordan ne babawa ne Gaza Strip kaakati we baamala okugabanya ne baddira ne basalamu olw'okuba nti gundi baali babayita Waqif musiramu be balabirira awo Yerusalemu okuviira edda kaakati ne babawa nti mwe mujja okulabirira ekitundu naye ne bagamba katwawulemu ne Yerusalemu n'Abayudaaya bafuneko so ne baawulamu West Jerusalem Abayudaaya gye baatwala naye nga teri mu bifo biri awo ebiri historical oba ebiri religious East Jerusalem mwe ye yatwaliramu ebifo byonna gye mugenda eyo abagenda e Yerusalemu byonna entaana zonna eza Yesu ziri mu East Jerusalem kyokka z'Abakatuliki naye basiraamu be bazirinako control wogenda kaakati gundi ennimiro y'e Getsemani Yesu gye yatuuyanira omusaayi eri mu Palestine Egologosa we baamuziika ne tombu we baamuziika eri mu East Jerusalem Masjid al-Aqsa eyo Holy Church of Spirit kye yazimbibwa Constantine eri mu kitundu kya Palestine ekya Yerusalemu Abayudaaya ne batafunako yadde kaakati ekyo kyekinyiza Abayudaaya so bino byonna bye twogera ku Masjid al-Aqsa eri mu East Jerusalem mu paati ey'Abapalestine Isirayiri gye yagala okuwamba ekitegeeza okuzimba temple eyo olina okusooka okugyawo West Bank n'Abapalestine olina obakuba tojja kubakuba lwaki oba okutte ku Muslim Brotherhood all over the world
so kakati nga abasiraamu bakyali b'amaanyi amawanga gano agalimu abasiraamu kuba Iran si bawalabu bapajani naye ate nga nakino ne percentage y'abawalabu gyeri nayo neneko kyovala olumu balitwala ng'eggwanga ly'abawalabu olw'okuba bashayalinga kalica ey'obusiraamu naye nga bo bapajani yadde baawukana mu ndowooza. Yes, naye Muslim Empire we ya expanding baspreading obusiraamu eyo yonna ne bugenda kalica ey'ekisiraamu teyawukana nnyo na ya kiwalabu bifaanaga era obusiraamu bwebugenda n'oluwalabu lugendera mu kubona wano tusaala mu luwalabu kati onogamba Nuudini nti era talina kakwate ku buwalabu aba akalina. Yes, so ne Iran babatwalirawo ng'abawalabu yadde bapasiani kubanga ba embracinga Islaamu bwe baba bakola liturgical ceremonies buli kusaba bakola mu luwalabu. So kakati okutwala wali ekifo oyita sooka okunafuya amawanga g'abawalabu. Israeli agenda otuuka otwalawo nga Iran tayogera, Saudi Arabia tayogera, Egypt tayogera, Libya tayogera, gundi tayogera nga ne wanaalumba buli omu ajja kukakkana. Ogamba mukoze bubi ekiwandiiko kikola naye ng'okomeno mu kwogera. Bannange ffenna tulumirwa wamu nga bwe bakoze ku Gaza. Luli nga tokwata ku Gaza nga Bagaddafi bakyaliwo ba Saddam ne batakuba ng'olwo lutalo kati ne bamanya nti kijja kuba kizibu. Ba architect kyaba Abayudaaya mu Amerika n'ewalayo yonna ne balobinga nti kaakati tulina kukola tutya, tulina kutandikira eno mu mawanga amanafu tujje nga tunafuya kuba era waliwo we nabadde nkoloni nambuuza kaakati Sudan eyinza kuyamba etya Iran ne ngamba obutamanya byafaayo. Genda osome mu lutalo lw'7 sinaayiwo olyoka olabe amawanga gonna ag'abawalabu gasindika nga kye tuyita contingent force ejje liyambi ligende liyamba abasiraamu. Sudan nesindika, Mali nesindika, bonna abasiraamu bagendanga okugenda okulwana. Era Isirayiri ne lugikaluubirira ne tudda ku y'omukiipu ow'omu 7 yalinga ssematalo w'omu Middle East. Abasiraamu baakuluguka okuva mu buli ggwanga eri abasiraamu genda olwanira abasiraamu bannaabwe. Tufa n'omuntu. So kaakati w'otonafuye eri ewava tusaanyawo obusiraamu. Baali balina okuddira enkuyege bazijje eri yonna zisigale mu kiswa wali. Ne batandika okukuba amawanga limu kulimu basobole okudinaayinga gano amalala ag'amaanyi. Lwaki mu ati w'entalo w'osoma Sanizu Omuchina eyawandiika The Art of War akugamba nti when you are going to attack your enemy you begin from the softest part of the belly. Woba empisi empologoma byonna ebyo byamasalinga Art of War. Empologoma olukwata ente bweti tetandikira ku luba tolina kyojja funawo ojja kwoyera bwerere ku luba lw'empu etandikira ku lubuto n'eruyuza weewangu era osanga ebisolo ng'omutwe gwasigala n'amayembe olumu tebyakuyo gwo gukaluba. So kaakati ne muntu woba onoonafu y'amawanga otandikira ku manafu n'olyoka okuba ery'amaanyi. Kati baali balina kutandikira ku ba Libya batandike kuba Afghanistan ba Saddam Hussein babakube bajje nga badinaayinga amawanga gano ge batya nga Iran, Egypt ago. So ne bajja nga babajjako abaali bayambye ne bamala ne tudda ku Obama Arab Springs kuba bino byenkuwa baali bamuyita General Wesley Clark. Wesley Clark yali muduumizi w'amagye ga NATO mu Europe okuva 19 mpaka around 20. Wesley Clark ono yagamba nti era y'omu yawakanya nnyo entalo ze baali bagulawo ku mawanga ag'abasiraamu naddala. Yagamba nti yatuuka mu State Department State Department yatuuka n'asanga Genome ng'ayina list eriko pulaani y'amawanga ge balina okukuba nga kuliko amawanga 7. Ku mawanga ago kwaliko ba Iraq bonna ne kujja kwerako ba Libya, Afghanistan, amawanga amalala gonna. Mu 2000 oluvannyuma lwa Bin Laden mbu okukuba World Trade Center. So ne balyoka bakola list ono tudde ku ono tuva ku P1 ku P2 ku ki tusembeyo P7. Wesley Clark n'akiwakanya nnyo. So ne kimala ne kitandika twakirabirawa batandise ku Afghanistan. Government ya Mola Muhammad bagisudde abasiraamu awo ne baba Afghanistan ne bagifunafuya. Saddam Hussein bazeeka awo.
oyo Iraq naye nga luli mu lutalo lw'ensanvu mu esatu oba nkaaga mu musanvu ng'okwata ku musiraamu Saddam n'atakutta. So ne bajjanga Iraq ne baginafuya ne bavaawo ne tujja mu Arab Springs ne zikuba amawanga gano gonna ge baali batadde ku lisiti agasinga ne batandikira Tunisia Ben Ali naye yo teyaliiko ku lisiti wabula yajjiramu bujjizi nga ka dessert Tunisia ne bakuba Gaddafi kuba yali wambazuulu Gaddafi yali akoze ne ku atomic bomb yali atandise ne ku gundi process y'okola atomic bomb era waliwo eyambuziza ndowooza kanaamutuukako akatambi Sudan ki ekigikubya ne ngamba laboona atamanyi ba Hassan Ali Turabi abaali e Sudan nga yakolako ne chemical weapon ne bagikuba bukubi. Amerika yasindika ennyonyi ku mulembe gwa Reagan's F-16 ezikuba ekolero e Sudan yolinga nga bagamba kolero lya madagala Amerika n'erikuba chemical weapon yolinga ati Sudan teyina muliro olwokuba tamanyi history Sudan yali ya bulabe eyo yalina Hassan Ali Turabi Amerika yalwana okulaba nti Bashir agoba Turabi obutaba advisor we ng'oli ye tomunyumiza Amerika na Isirayiri so Sudan bonna baali babulabaawo so enteekateeka